Omulimu gwa bbulooka bw'ennyumba n'ettaka gwakyaka nnyo mu myaka gy'e2000 era okuva olwo kampuni zeeyongera okugunjibwawo mu ggwanga buli lukya. Kyokka kampuni zino gye zikomye okugunjibwawo n'okuvuganya gye kukomye okweyongera n'emisolo gye kikomye okwewanika ekivuddeko kampuni ezimu okukola emirimu gadibengalye. Minisitule y'eby'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga yayisa ekiragiro obutafulumya kyapa kya ttaka kitaweza decimal 12.5 oba fuuti 5 ku 100 kyokka bwe butuukidde olwaleero nga babbulooka b'ettaka basalasala obutundu nga babula kwesala ngalo. Twagadde okumanya lwaki ensangi zino babbulooka bano beegumbulidde enkola eno. Ati bannaffe abamu bajja mu bizinesi nga tebeeteeseteese. Kati bizinesi ng'eno twetaaga ekintu kye bayita fiscal planning. W'opulaninga estate bulungi obeera osobola okumanya nti kino kankiteeke wano wali high density, wano wali low density, n'omanya nti wano nja kuteekawo apartment nga wano bwe twakola. Togenda sanga nti apartment ziri mu space ya bangalo ziri zokka, villa ziri zokka, ocreatinga homeliness ne privacy eyo ne security. Oyinza okulowooza enkola entuufu tesoboka, kyokka BBS Terefayina etanduludde ku bigere n'egenda eggaluga ewali ennyumba n'ettaka ebitundibwa kampuni ya Palmarina okwongera okunnyonnyoka ensonga eno. Tutunda 5 ku 10 paka ku eka. Ensonga lwaki tetutunda 2 ku 3, 3 ku 2 kubanga ekyapa okufulumayo mateeka ga Uganda. Ekyapa kifulumira kwa 5 ku 10. Ate twewala nnyo okukola ebifo nga biringa ghetto obukawoonodde eri. Twagala nnyo okukola ekifo nga community nga wano kye tuli mu kukola. Tetukoma kuzimba mayumba gokka. System gye tukoze wano ena ecosystem eyaayo ku bwayo nti tugenda beeramu n'amasomero, amalwaliro, buli kimu kigenda beera wano. Tuzimba satellite city. Okusinziira ku kitunzi wa kampuni eno Naira Nabirye, enkola y'okusalasala mu ttaka erina obulabe eri abantu n'abaagala enkulaakulana y'ekitundu. Akabulimu security wise obubbi bubeera bungi, tewali privacy kubanga onajja kuzimba ennyumba ng'etunula eno n'onazimbe ng'etunula eno, ebintu webityo. So tewabeerawo uniformity mubanga abali mu ghetto. Nabirye agamba nti kisobokera ddala omuntu okufuna ekifo ekigazi mweyegazaanyiza n'ab'omu maka ge. Ensonga lwaki tulina gate nnyingi lwa security, tulinamu sina gate zokka, tulinamu kamera. Kati lwaki twagala okumakinga sure nti abantu bali protected. Kale katugeze nti omubbi ayise kwesooka tasobola ayita ku yakubiri ku yakusatu, which is very hard. Era omuntu agenda okuyingiramu olina okubeera ne access card ne weggulirawo. Bw'obeera ng'oli mugenyi onnannyini nyumba akubira security n'akonfaminga n'ajja ne kennyini n'akukima n'agamba kituufu nti ono omugenyi waffe. Ono agamba nti balina ennyumba okuva ku z'ebisenge 3 okutuuka ku ggoloofa era nga bazimbye enguudo zimwasanjala ezikutuusa ku bizimbe bino. Tulina amayumba gaggadde, tulina goloofa, tulina bangalo, tulina villa, tulina n'amayumba ng'obeera mu nnyumba yo n'olaba ennyanja n'otambula n'ogenda ku nnyanja. Tulina security ennungi, tulina amakubo makole kugamba nga bwe n'abanyonyodde mu kusooka nti feno tuzimba kibuga. Richard Mwanje, BBS Terefayina, ageesigika.